Yanziza nnyo neyanzeege okunfunira bulangiti n'okumpa ppiro n'akaveera kano ke sinaba kupangulula bintu bikalimu naye neyanziza nnyo neyanzeege Mukama we mujje abaddizeewo. Zaman gatuan di zaman ini juga no kuita mchala wonti mama enda kusino yagenda bikola sira mtu gamba mchala wo tomuita mama naye munne ina kubyatuka kala baita ba mama mchala no kumulaba emulo balopera embera wa mama mchala no kumulaba manyi waliwo abantu ababeera mu nsi eno naye nga beekoza naddala abamu nga balina kye batuuseeko nga ndowooza beekoza. Mukyalo ono bwe bajja okusenga kuno abamu twali tulowooza nti namyekozo bwekozo nti yeekoza bwekoza naye mukyalo ono si namyekozo kubanga mulinako obujulizi. Ye mukyala asinga okwagala omwami we bamu bagamba nti omoto gy'amanyi naye nze mmanyi nti onaleka yasinga okwagala omwami we n'omwami bw'anajja n'amwogerako ebiriwo kubanga nali mmanyi yeekoza bwekoza naye kituufu kyali ate kyali kungulu nemunda so n'olw'ensonga eyo nsaba maama ombuulize ku bakadde abo dakiika zesiyinza kukuwa kubanga be bamu abatuuse ne bateekateeka ekintu kino nga bali bombi kubanga ebiseera ebisinga abakyala bano baagala nnyo okutwala ebintu ewaabwe gye bazaalibwa naye sebo bwe baba nga bakkanya ne bagaa nti bwe tuba tukkirizaganyizza tukikole nga bw'ogambye maama nkusaba oze ku batuuze bano kuba mbadde saagala kuyita kumankuna oba nnene ng'ate maama tweyanza tuyaniriziddwa mu kifo kino nti mutwagadde tulaze okwagala era nebaza Mukama olwekyo mwebale kutwaniriza mu kyalo kyabale bambi tuzzaamu maanyi abantu bangi bategeka ebintu ne bayita abantu nebagana okujja naye mwe munaye musobodde okujja ate ne mukeera ne muba bagumiikiriza so mbebaziza ddala. Maama neyanziza neyanzeege ebigambo biba bitono nnyo naye awabeera Katonda n'abagambe sitaani akola ki? Mukyala ono mukyala musumba bikandibereko ebitonotono byalina. Mukyala ono n'abagambe nti yasinga okwagala bba mu Uganda yonna kimu nkimumanyiko. Ekyokubiri mukyala muyimbi awedde emirimu. Leero olunaku lwaleero tubadde tulina essanyu lingi nnyo nga tuwulira ennyimba ze kubanga ebintu twabadde tubiteesiteese naye sitaani nange andeetedde okuba nga njogera nammwe nga bwe nina kano akagala akaliko ekizibu nange so n'olw'ensonga eyo bye bitonotono byemumanyiiko nsaba agende ayite omwami we gwasinga okwagala mu Uganda najja babuuzeeko mu maaso gammwe oluvannyuma tubuuza ekiddako. Nengamba sigenda kweyisa ng'abalokole, sigenda kukola ng'abalokole. Onaku zino abalokole tukoze erinnya nnungi n'embi. Balina wali abatumanyi
kifaananyi ngeri kye baakuyisaamu ate omulala atumanyi mu kifaananyi era ngeri etukola ki etumuyisaamu. So n'obusiraamu we butyo oyogera ku busiraamu omutabuliiki omanyi omutemu kitega ate si bonna ate waliwo obusiraamu obumu ate nga nawo buki baluganda katono omusiraamu tenimulokole tukwatagana kitegedde kati eddiini si yembi wabula omuntu ali mu ddiini yavumaganya eddiini okubeera embi kitegedde bulungi. Obukulembeze waffe olwaleero obukulembeze bwe bukyamu omuntu omu asobola okuvumaganya obukulembeze oba n'abantu basobola okukuleetera obukulembeze okubaki kyamu. Olw'abantu be najje nga ndaba engeri bwe nayisibwamu nensalawo mu bulamu bwange neebulira nze kati bwe nakula emu ku ssaala yange nasaba nga Mukama katono konompanga nja kufubanga kulaba ndiya n'omuntu omulala ali mu mbeera gye nalimu. So Mukama nangatako ono emyaka 12 egiyise ngenda okulanga omutima dali saagala omukazi oba ekitundu ekyonna nyayagala mukazi naye nga antegeera nga tukwatagana omutima oba mumpi oba muwanvu oba afaanana atya nga noonya omutima nemuzuula. So era nasooka kuweeyamu nasooka kuwaaye nga nja kuyamba kutuukiriza ebirooto byo nga naye ate naye anyamba okutuukiriza ebirooto byange. So nga nvuddeyo eyo bwetyo njagadde kubalaga ekifaananyi lwaki bino bibaddewo bino bizze bibeerawo nze nkuzibwa amazaaliwa gange kuva we nagutegeera kusinziira ku level Mukama gy'abakoze atya atadde mu ngalo zange. Gwasooka twakuza waliwo omwaka 3 eziyise kanjogereko ekyo twatandikira mu COVID twayita abavubuka ne tutuula nabo ne tugabana nabo olwaddako twayita obwana obuto ne tubuyamba. Omwaka oguwedde nakuŋŋanya bamalaaya kuba babanyuuma nabaye ti be bantu banyoomewa be bantu abalekewa nenkuŋŋanya balinga 7 ba 8 ne bajja ku kyaki nendya nabo nakuba ennyimba wakuba mu biyuma bye bitusaze tuba tugenda kufunamu akaliro mu njoli ne bajjajja naye kansaze nnyo era lwala tujja kudda bajjajja kati twasanyuka wamu nnyo nabo kati omwaka guno nali ndowooza bawulo yalina bye yasuubiza nga ndowooza okuddamu kukola naki nabo nabadde natandika okujja eno ddala 2011 nga njijja nnyo nenzirayo kati jjajja oli oyo jjajja oyo biriwe najjanga mpaake nga mulaba wali kabalaza nga mpulira omutima gwange nga gusikibwa nga lusinkyamawo nenkola ki nemubuuzaako waliwo nalina sabbuuni nenga kamutwalireko babeera ne jjajja oli nempulira nga omutima gwange gutandise okunyolwa olwa kitundu kino. Obukulembeze yonna obukulembeze banze nsomesa leadership obukulembeze yoyo omuntu alumuwa awamu n'abantu be. Omuntu atalina obutima gw'abantu be taba mukulembeze. Olwaleero kizibu kye tulina kiri kizibu ekyo era mbasaba nga bajjajja ne bamaama n'abunamu abataata baliwo kwe kulaba nga tukubiriza abaana baffe okwongera okwetegeera n'okubeera mu kifaananyi kya Katonda kubanga Katonda bwatula mu mitima gy'abantu abato bongera okutegeera ne bakola ebyo bateekwa okukola ki okukola. Sinze mukadde nnyo tubakwadde kati emyaka gigenzegenzemu ekitegedde naye nali mbadde kasente kenfuna twali badde twerabirira ekitegedde kubanga eno sinawo gwe tulina Luganda n'olwo omutima guli gwa Katonda guli mutima gwange kyekindeetedde okulaba nga nsaka kyonna kyensobola tusobole ogabanyiza abaki abamu. So mbadde ndowooza olwaleero ebizibu bye tulina ebyobufuzi bituleetedde enjawukanya obya kala zino kyewuunyisa nnyo kati kala zonna zizino mulimu Nuupu mulimu NRL mulimu Simanyi byonna weebiriwa ye fulaga yaffe naye ebya kala bino buleme okukola ki okutwawukanya. Ekyokubiri
eddiini ereme okukola ki twawukanya oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba oli muprotestanti eddiini ereme okukola ki wabula gwe ndaga okwagala mu ddiini lyo linandeetera nange okusikirizibwa okugoberera kitegedde tulina abazadde n'abataata n'abagole tolotera eddiini ffe tuli bwe tuti kati gwe ndaga eddiini lyo tutambule ffenna era ffe eri ebbombo gye tusumba nva bbombo mu lukola awo ewali ekanisa yaffe House of Restoration Church ndi musumba waayo ninga ekulembera omutume John ne Sarah Bunjo ebbombo eyo tukoze omulimu okuyamba abantu ab'enjawulo era ne wano manyi kijja nenga sinaba kutuukayo tubeere nga tetuteeka nnyo ssira ku maddiini wabula oba ebyobufuzi ffe ng'abanakyalo ba wano bannasekamuli parishi yaffe eno tute omukago tubeere omuntu omu ekigudde LC gundi eba egudde ne wange nansanyuse nnyo okulaba nga LC bonna bakoze batya bazze wamu kifu yabadde agenze naye tujja kukolera wamu ekyo kinsanyusiza kabonero ka bumu wali enjawulo wakati w'okubeera awamu n'okubeera obumu tulembe okubeera awamu olw'okuba tufiiriddwa wakuba baliyo obunabyabufuzi atuyise tubeere obumu ng'ekitundu amiina so olwaleero njagadde kubanga njija okweyanjula eri ekyalo kino tinange siri mugwira siri musenze ni mutaka amateeka ga Buganda agawano mu Uganda omuntu alina ettaka galina ekyapa kyakyo tafuka muki taba mutaka kutaka kuno nange ndi mutaka ekitegedde kubanga ninako ki obwa nannyini kati kikyali musenze naye olwokuba abadde tebatumanyi bulungi nengaka neyanjula ebuki unasooka okujja omulundi yekyalo kyasookera mu bulamu bwange nti twajja ku kyalo kino noono mutabani waffe omulala twatuuka ssaawa 3 ku makya netusinkana mwami Musisi nibo bantu abalala mugenzi netulambula ettaka eri waggulu eri maaso ga mugenzi Malevu twalambula era napakinga wa muzeeyi oyo yennyini ngakyaliwo kuba yali mukwano gwange kaakati nembeerawo kuva ku ssaawa 3 zekumakya paka ssaawa 10 z'olweggulu nga tewali muntu nomwankubidde enduulu nga tewali omuntu yagambye okoze trespass ettaka lino liliko ki nkayana nembanya nti wenzize waki watuufu netugenda ekeera week nendeka surveyor nakola emirimu gyonna ne batuwa transfer nengenda Bukalasa nenkebera buli kimu nga kirungi netandika process ngenda okukoma nga wiiki ewedde nga surveyor azze kunambuza we yasimbye maki amayinja we bankubira endulu te omubbi w'ettaka wuuyo namaze wano olunaku olulamba gasaawulira bakubira ki Chaiba ne bamuyita ne sekutale n'abatuuze abalala ne bansiŋŋana naye nga abalanzi sanze kolawo ki lutalo nze ndi nkima nwanira mu kibira nenvaayo neŋŋamba wekuba nga ettaka liriko enkayana zimanyise mukono embirese netambule mu process eki entuufu naye nga kubanga byengenda okukolera kuno si byange wabula bantu bamu kyamane n'amaana netutuula mu nsonga nemulaga buli kimu ne banzikiriza netutambula byonna ne kansala waffe takyaliko kati Dodo twali naye Sande ne balambuluza buli nsonga netukkaanya paka wetusiza olwaleero ku kino kyetuliko olwaleero kyekisama njagala kwebaza ensonga bwe nali noonya ettaka nanoonya nsonga lwa bintu 5 era bijja kutuukirira nga nkyali mulamu abamu mujja kuba mukyaliko mulabe ku ssanyu alala mukama wali babatutte neeta abaana bajja kubeerawo n'abazzukulu kati walaba nina onyweza enkolagana wange nammwe nze yinza obutatuukiriza byenjagala kutuukiriza kuno naye omwana wange ajja bituukiriza
nera nja bituukiriza kuba seeraba kugenda kati so kati we najja kuno nazija kukola bintu bisatu bina. Nze ni musumba ate ni mulokole ndi wa musana buli wenjija mu kitundu njagala ndeeta omusana mu kitundu. Amina. Era we mbalaba mwenna ate ng'oggyeko ebyo natambula ekyalo kino neetoolola olwekikubi neyita eri nengwa eriko meyiri eri nenaakano katundu kali bubi. Era ningamba Chaimaani mbalira abakadde bali bameka bali ku kitundu kino n'amabalira. Nina byensuubira okutandika okukola mumaago ago mu myaka egijja gumu ebiri tugenda tandika okukola mulimu wano. N'ebimu ku bintu ebyenjagwe nanoonyereza ku kyalo kyono nakizudde nti tewaliyo essomero etegeera mu kitundu kyaffe kino. Ekyalo essomero lyeri Sekamuli naye wano waffe wano teriyo ki ssomero. Era ebimu ku ttaka eryo eriryawo lwaki mumulabawo kasooli ensi kasooli ako kabonero mmere y'abaana gye banaalya newakubadde olwaleero labawo kasooli nze byenooza mu bwongo bwange. Nze siraba kasooli nze ndaba kati nimidde abaana bagenda kulya mmere. Okitegedde mu myaka egitasukka mu 5 tujja kuba tulina ssomero awo byenjagala kukola. Era essomero ejja kudduukirira n'abaana abamu tugenda kukola essomero ddungi ku mutindo gw'e Kampala ng'erabika bulungi ddala naye nga omuntu omunaku ddala asobola okugisomeramu n'omuntu omugagga ddala asobola okugisomeramu. Ekyo kitegedde ekyo kati tusobola okukwata ku munaku omwana w'omunaku atalina wadde kyali ajja atule wamu mu kibiina kyekimu n'omwana ow'omugagga ow'erinnya kagabe ti mwana wa muyinga ajja asomere wano okale muzzukulu ajja asomere wano primary kubanga muyinga alina secondary. Si kyekyo afune omukwano n'omwana wo kitegeeza tugenda kuyambako basale eri abatalina then n'abalina basasule bataase ku baana batalina mu myaka ezitaliza wala zetugenda gikola awo. Tubere ne kanisa yaffe ku kitundu kino Chaimaani namusaba kanisa nakkiriza wadde musiraamu tugenda kubeera ne kyaki yaffe kuno tubeere n'essomero yaffe tubeere n'essomero y'abaana baffe abavudde ku ki mu masomero nga tebanaba kumalako university ya Makerere tebayita vocational what school abayiga emirimu gyaki egy'emikono ebyalaani tubireete abaagala bya saluuni tubasomeseze kuno abaagala okubajja tubireete bino abayokya ebyuma tubaleete bino tukkiriza ne garage tujja gireeta kuno abaana bajje nga basomera wano bave Kampala kale basome n'abewo aba wano ebyo tugenda okukola kuno tufune n'eddwaliro yaffe wano ezenzikiriza mbayize ndaba byenjogera bino byonna nabiteeka ku bipande singa ojja nenkolaga vision ojja biraba kati sitwali tulina nkayana ne Chaimaani ku lw'erinnya nga mugamba njagala ssomero libeere nga kita Sekamuli Christian School kuba Sekamuli ye parish yerinnya erikola litya aga waki otumye wona wa Buyinja kana Buyinja tuli wano wa Buyinja mugombolola mu parish ya Sekamuli mugombolola ya Bamunanika. Njagala kwebaza Mukama lw'abakulembeze bano kansala waffe ate nga ye akiikidde LC3 mugombolola eya Bamunanika. Tuli ekizibu olwaleero mu ggwanga Uganda olwaddala ebyamya bya bufuzi nti Uganda ekula bukuzi naye ate naliroozeza ebyokukula kati tukuze. Constitution ya Uganda egamba omwana waweza emyaka 35 abakuza bavuga omukulembeze wa NRM mazeza myaka 35 si kyekyo Uganda kasange efuna amefuga esuse myaka meka 35 teka Uganda ekuze kanya kwogerera abavubuka abatulaba olwaleero muleke bonna bajja yimirira
katugenda kusaba tuyimirireko dakika emu yokka. Tweweeyo tuyimirireko katono tumalize omukolo guno oluvannyuma abalina ku maanyi musembere abasobola kwata kunza ayambalire ddala kati tukwate akambe ffenna mukwate tujja kuddako emabega ab'ebifaananyi bana babega bagenda kuddako emabega kale mwe mutubalira tugenda kubala emirundi tugenda kubala mukono bwetyo muwanike emikono tugenda kubala emirundi 0 1 3 4 5 kasale kati onagenda sala tuwagabule mutuule kwata keeke eyo otuulaawo tufune ekifaananyi ekyo tuula tufuneyo nga toolako butooli bwe toolako emu mutolere tawulira neeka munna kasita yo tuweko ku feesi eyo bwoti nice very good very beautiful tweyanza taata tweyanze ali batusalidde tulye sumba kamera osikubye omugongo simanyi oba kakodyo mwejala omugongo kati tunuleyo mu kamera yaweddeko kyenagenda mulema kiwedde nedda musumba nawome bwe yakikoze otegedde sana byebifaananyi sumba nawe beera munnyo awo tweyanziza nnyo tweyanzeege ssebo n'ennyabo maama tubulireko ko amannya go gy'osangibwa n'ekkula lino ly'otuuseeko bubaka ki gye tuliidda Namuleme ntuula Sekamuli mu maaso g'Essenya
owulira otya? Mpulira obulwadde bunnuma naye nga essanyu limpitiridde era lyerinnyimiriza eka siyimirira. Essanyu lyenfunye omwana ono yalimanyi kubanga yandeese. Bubaka ki bw'oyinza okuwa Naume ne Yewu ne Naume? Omukyalo ono muwa buli kimu ky'anaasaba kimuddizibwe afune ebingi ng'obugugulu bw'eggongolo. Ate omusumba? N'omusumba bonna bali wamu ati baagala. Nze Nsangi Mmeere mbeera Kakoola omuluka gw'Essekamuli. Ku nsalo Ssekamuli omuluka we gutandikira okudda eno ndi awo ku nsalo wennyini. Mukadde bubaka ki bw'owa abavubuka nabo bakule batuuke mu myaka gye mulimu? Beeyise bulungi banyiikire okukola baleme kugenda kubba bajja bakuba ku mutwe n'okubookya. Bakole nga ffe bwe twakolanga. Olwawo twakola nnyo enkumbi etukutudde kuba nze nkootakoota naye eggumba eryo nalimanga kasooli ttani 2 buli lulima nga neeweekera ebbomba ate nga neerimira. Naye banyiikire okukola baleme kubeera bubeezi awo. Naye nze chansi yange abaana abange bonna basajja bakozi n'abazzukulu abange bonna bantu bakozi. Naye ab'oku kyalo bentunuulira ne babeera wali mu ssenta ne batuwulirira okwagala okubba emmwanyi ekiro. Ate abaana ab'obuwala banyiikire okweyisa obulungi. K'obeera osomyeko katono nga mukadde wo ssente ezo z'ayina naye nyiikire okweyisa obulungi otule bulungi awaka leka kwambala binaakutwala okugenda okwetunda. Beera awaka ewa mukadde wo. Omusajja anaaba akwegombye ajja kufuna omuntu gwaga nti bano omuwala oli mbadde mwegombye okumuwasa. Bakusibeko ku kadaali nga ffe baatusibanga kadaali. Tweyanziza. Ondaze wesigwa kusanzeemu emirembe mingi muli kwesiga. Ondaze oweesigwa ogamba otya? Ndi bulungi mbazigwe. Mukama yeebazibwe. Amiina. Nguunyirira. Ekitiibwa kya Mukama. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Amannya Naume Yewu ge mannya gange. Ndi mukyala mufumbo ndi muweereza. Oli muweereza? Yes. Mu kyaki ki? House of Restoration Church eri Bombo ey'abatume John ne Sarah Bunjo. N'oluyimba lwa Mukama? Yes. Lwa Mukama n'eri mmwe. Of course era abaana ba Mukama tugwa mukwano sikyo. Kyebala ne Mukama yali abimanyi n'akola atya n'atonda Adamu. Waguguddemu? Wamala otonda Adamu n'amuwa Eva. Tibalina okubeera mu mukwano. Kati naawe waguguddemu oli muli? Yes. Nze ndi mundu already. Kitiibwa kya Mukama. Tuliwo eno era tuzze kukola ki? Eno tuli Ssekamuli. Bw'ogombola yabamunaanika yes. Tuli Ssekamuli omusumba Robart Yewu omwami wange era manager wange abadde celebrating a birthday ye n'abakadde ab'okukyalo kino eno. Abakadde abadde ng'ajjanga eno n'alaba abakadde abamu nga embeera yaabwe si nnungi so kati n'asalawo ku guno omwaka celebrating wamu nabo agabaneko wamu nabo. Ye manager wo? Ye manager wange. Nga tekisangika ate kubeera manager wo ate nga ye mwami wo. Ate aba yaaye. Tabatya naye nange muwuliramu emirembe. Okay. Music omazeemu bbanga ki? Music kati guno omwaka gwa kusatu. So far bitambula bitya musical? Tebibadde bibi nnyo. Yes. Bibadde bitambula bulungi. Enkokole ziri mu music gwe tozisanze? Gye ziri naye kasita omanya ki ekyakutwalayo. Olina kukola kyakutwala music. Kyanjawulo ki ekiri ku manager wo? Manager wange ategeera we communicate ye muntu akuzaamu amaanyi. Actually ye muntu anzaamu amaanyi ze waliwo wentuka ne ngamba nemanyi tubireke naye nakubeera nagogenda kikola kola bwoti ne wetaaga kola bwoti. So omuntu mulungi akuteekamu ssente abeerawo okuba nti akwa advice n'akubanga akujjukiza ku ekyo ky'oli ekiri mundamu okuba nti nokola ki toddawo okubeera nga weetuulako. Abayimbi tebaagala kufuna baami batya obufumbo
balowooza bukambwe nnyo bubaka kibo bw'abayimbi. Obufumbo ye gwabufuula obubi era gwabufuula obulungi. Bw'osalawo bubeere geena bufuuka geena, bw'osalawo bubeere like a paradise, ekintu eky'okwenyumirizaamu era gwakikola. So kati temutya bufumbo gwofuna omwami wo kasama nga you communicate nga mutegeregana, buli mwamanyi weakness za munne nga musobola okwezimba mba musobola obeerawo. Kituufu gwasinga okwagala omwami mu nsoma? Nzaasinga. Omukwano ogwo wagujjawo gwe Katonda gwatawabalamu? Omukwano neera naliyo ng'ategese nti nina kubeerawe. Kati ogugwe gwonna n'agumpa. Naye yasinga okwagala? Naye yasinga okunjagala. Actually, ife mu relationship yaffe, so twalinga mu courtship, twezuulako ebintu bingi bye tufaanaganya. So kati kyatwetera okuba nga tweyagala nnyo. Kyatwanguyira ate tetubeera nti twali ba mikwano. Yes, kasita oba nga mwagalwa omukwano gwo buli kimu kibeera kyangu. Okay, abantu abagala okufulowinga ne ku social media handles ne music bamusanga wa? Osobola omusanga ku YouTube, wandikamu Naomi Yewu, TikTok Naomi Yewu, wona obugenzi otekamu Naomi Yewu. N'amannya mwagagabana? Anti tuli bafumbo ya mpasa. Kati lye lyakyamu n'alijjako, nze ndi Muteeso n'alijjako n'ampa Yewu. Mulina abaana? Tuyina abaana 8. Olimba? Yes. Abaana 8 bakulu? Abaana 8 naye bana be baliwo. Kati ate nayo ne spiritual. Lwaki ngambye 8 we tugenda mu ddwaliro bakubalira abaana bonna. Like embuto z'obadde nazo. That's why ngambye abaana 8. Yes, naye nga tulina abaana 4 be baliwo abalamu. Abalala spiritual children bangi, kati waka abaana balinga 10. Wow. Yes, nogatako n'abakulu bosi babaze. Okay, Mukama yebazibwe era katusabe music atambule bulungi nnyo ate n'ofumu butambule bulungi nnyo. Yes. Kitibwa kya Mukama kigulumizibwe. Amina. Okay, Musumba Mukama yebazibwe. Awewe ekitiibwa Ssebwa. Obulamu bugamba ki? Bulambadde bulungi, epoze bubwo. Weebale kugabira abantu bintu. Munnange ekyo ate kirabo okuva eri Katonda. Bayibuli egamba Katonda okolina ngabala n'oyo atalina gwe bayita omukisa. Weebale tuuka ku myaka gino gy'otuuseko abantu batyo okwogera emyaka simanyi oba gwe tutya. Nze sirina buzibu. Nzaalibwa mu 8 kitegeeza nina myaka 43. Lwaki olowooza abantu batyo okwogera emyaka gyabwe? Abantu olowooza ebintu biri bisatu, omuntu alina ebintu byakola nga yeekwekereza, abamu n'emize. Omuntu atalina muze ayogera emyaka gye. Abamu emirimu gye bakolerako tebaagala babagobe. Kati emyaka gigendedde ate atya okwogera. Abalala balina batambula mu nsi ayina oluusi ataagala kulaga ti mukulu kubanga alina omwana omuto gw'ayogeza. Musumba baŋŋambye ti gwe maneja w'omukyala Naomi. Ensonga z'amaka n'eza music ozikwasaganya otya nga maneja? Anti kati ebintu biri bisatu ky'olina okutegeera mu bulamu bwe tukola tewali kye bayita papasi kigenderere. Bw'otegeera ekigenderere wakyo nga byanguwa naawe wabeera wakasi muyimbi. Nange wembeera waka siri musumba. Musumba bwa kyaki bw'abeera ewaka awaka mukyala Yewu. Nange ndi mwami we era tweyisiza ddala mu laavu. Ng'oluyimba olupya lwayimbe yalayimbira nze. Twali mu mukwano awo nga ngenda mukuba anniversary n'asalawo ampe surprise ku lw'ebyo bye mukoledde. Kati kiriwo ekiti ekitaawanya abantu kwe kulowooza kugabanya obudde kyenkanyi. Tebikola wabula tugaba kye bayita responsibility. Tiwembeera waka saavisi ya waka ngituukiriza bulungi eri omukyala wange. Wembeera ku mulimu saavisi y'omulimu kye guneetaagisa gutuukiriza bulungi. Wembeera ku kanisa saavisi y'ekkanisa gituukiriza bulungi. Then ekisembayo waki managinga omukyala wange. Manager yaani? Manager y'ono. Manager y'omuntu alabirira omuyimbi, endya ye, ensula ye, ennyambala ye, eddoboozi lye nga tanaba kujja ku stage. Kati ng'omukazi ddala mufumbo ani gw'oyagala alabirira omukyala we, endya ye, ensula ye, ennyambala ye, yasalawo n'ajja n'ayambala ku stage nga ddala siri mwami. Era nkubiriza biri musajja. Omusajja ng'omukazi w'omuyimbi n'omukyala ng'omwami w'omuyimbi wali badde manager nambemu alabira obulamu bwe. Wemukwataganira wamu musobola okuyimusa etalanta oba ekirabo ky'omuntu
kikula kugenda ku ddaala eriddako. Okay, awo wennyini tujjasukkawo just obubaka bw'olina obusembayo eri abayimbi kuba katuligo manager abayimbi obubaka bwe nina eri abayimbi tuyimbire ddala obumeseji tuleme kuyimba ennyimba eziwemula tuleme kuyimba ennyimba ezityobola ekitiibwa kyaffe ne bamanager tuleme okutyobola eddembe ly'abayimbi n'omwambaza ebintu ebikunamya ku stage ebiswaza ekitiibwa kyo mu yimbi ono weewaawo omuyimbi ne maama alina ekifaananyi kyalaga abaana babali awaka womwambaza bubi alaga kifaananyi nti abantu bakunama womwambaza bulungi abeera decent omuyimbi abeera decent tabeera mutabufu so mbadde nsaba abayimbi oba oli mufumbo ogondera omwami wo kubanga mu kugondera omwami oge maanyi agagenda okutwala ku ddaala eriddako ekyokubiri bamanager tumanyi nti abayimbi tukolagana wamu nabo bayimbi weewaawo bafumbo oba bazadde tubalansinge ekisembayo okubeera manager tebukujjaako tebutegeeza tolabirire omuyimbi wo paka mu kisenge bamanager bakoze mulimu gw'amaanyi mu ggwanga Uganda nkivumirira ensonga y'okwambula abayimbi niweewaka n'omuyimbi gomane omuyimbi wabeeranga mwanawo abanga musomesa tukudda ku mwana gwasomesa kuba musango so badde nsaba bamanager tuleme okukozesa advantage y'okuyamba omuyimbi nga tumuwadde ssente ate tubeebakeko ekyo tukivumirira ddala era kikyagala wabula tukozese kye tulina tuyimuse ebirabo by'abaana kulaba